Mujebaleko bantu baffe mwenna abeekumidde ku channel yaffe n'enganzi emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende maaso n'okugyegattako nga bulijjo mwe abatannaba twegattako. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Sande era nga bulijjo nkuleetedde amawulire amapya agaliwo mu ggwanga lyaffe era nga amawulire gano okusinga geetooloredde nnyo ku muyimbi waffe omunene amanyikiddwa nga Big Size Bebe. Bebe yavuddeyo wiiki eno ne yeemulugunya nti abayimbi bayimbye ennyimba nnyingi bakoze ebintu bingi naye ebiseera ebisinga tebafunamu olw'ensonga nti musiki waabwe bagaanye okufuna kitwandiise copyright nga be bamuvunaanyizibwako bokka so ne basobola okuba nga bakifunamu. Era example n'atulaga ey'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Red Banton emabega ekkaawa alina akaseera akazibu kabadde ayitamu. Bebe yavuddeyo ne yeemulugunya ku nsonga eyo n'agamba nti ekintu ekyo kiva ku lwakuba nti omuntu abeera akoze ebintu bingi ayimbye musiki we n'olwokuba nti tamuyinaako copyright kwasobola kufunira kasente kweyimirizaawo ensonga lwaki nti obulamu butera okubeerawo eri abayimbi obw'okukalubirizibwa n'okunyigirizibwa. Red Banton ono omusajja ayitibwa Bebe amwenyumirizaamu nnyo nti ye musajja eyayimba wano mu Uganda era n'abalaga ekifaananyi nti music asobokera ddala wano mu ggwanga lyaffe Uganda era n'abawaliriza okuva e Kenya gye baali ye ne mwana mulenzi Dr. Jesse Chameleone ne bajja mu Uganda batandike okukakalabiza n'emirimu gyabwe. Red Banton ono tumujjukirira ku luyimba lwe lwakyaka ennyo mu G98 oluyimba lwe olubayita ekinsuza wabweru noonya mane. Oluyimba luno lwatambula nnyo okwetoolola ensi yonna so era kyavuddeyo nekirumiriza nnyo Bebe n'asalawo atandikewo pulojekiti era egenda okuba nga erookingibwa nga pulojekiti eno egenda kubeera ng'evaayo okwebazanga abayimbi ababa bakikoze mu mwaka ogwo. Era amawulire amalala agaliwo aga Big Size ge gashoye egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwaffe gwa December era lunaku lugenda kubeera lwa Boxing Day egenda kubeera wali Tondeka Ekiwatule oba ewe wali ku Kiwatule Recreation Center era nga enteekateeka yamaze dda era show eno n'okulunchingibwa yamaze dda egenda kubeerawo. Okuyingira kugenda kubeera kwa mitwalo 2 ordinary, VIP egenda kubeera mitwalo 5 era nga abayimbi bagenda kubeera bangi nnyo abamanyikiddwa ne ba upcoming saako ne ba surprise artist batugambye abana n'agaana naye tagenda kuboogera bagenda kubeera surprise ku ssaawa eyo era tubuliddeko omuyimbi omu yekka Red Banton era naye agenda kubeerawo ku show eno asobole otuyimbiramu ennyimba ze okuviira ddala ku luli tumumanyi olwa noonya mane. Era amawulire amalala galiwo ge ga Big Size okuvaayo n'akikkaatiriza bulungi era n'aga nti ali mabega wa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Brian Mulondo era ng'ono muweereza ku radio emu emanyikiddwa nga KFM wano mu kibuga. Oluvannyuma lwa mwana mulenzi ono Brian Mulondo okuvaayo n'aga nti abayimbi bayitirizza okuwunya oba abayimbi abamu si bonna abamu mbu bawunya nga bali ku stage bawunya akamwa bambala bubi tebanaaba era mbu abayimbi batera okubakyaza ku mikolo ogamba ng'okwanjula oba embaga najja n'ayimbira mu maaso g'omugole naye nga mu butuufu omugole awulira afa olw'okuba nga omuyimbi alina ekivundu ekimuvaamu. Era Brian Mulondo n'avaayo n'aga nti kyandibadde kirungi abayimbi bano ne bayiga ku kunaaba okwambala n'okusennya ku mannyo kubanga kisusse era kiba kityoboola ekitiibwa kyabwe gamba n'okubaswaza kubanga be bamu ku bantu be tutwala okubeera nga ba mugaso nnyo mu nsi muno era nga bali kyakulabirako eri abaana abato naffe abantu ababeegomba okubeera nga bo oba abali inspired by them. So Bebe naye n'avaayo n'akikkaatiriza bulungi kituufu abayimbi bawunya era ekintu ekyo kiva ku lwakuba nti abamu bakozesa ebiragalagala ebibaleetera okuba nga tebakyafa ku bulamu bwabwe era ebiseera ebimu bakakana bali mu rehab oba kitwandiise rehabilitation center olw'okuba nti bakozesezza nnyo ebiragalagala ne bibaleetera okuba nga obwongo bwabwe bwonooneka badevelopinga ebirwadde ebitategeerekeka. So kati abayimbi abo balina okwetereeza kubanga kyo bwe kivaayo ne kyogerwa era kibeera kituufu. Tewali kintu kyogerwa nga si kituufu. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'okugyegattako.